Ochalaba emikolo n'embaga ku Bukedde TV1. Mukulu ne bola abantu ddo bulungi bwenti ngagenda okulya emmere so nga maaso gange tewali mmere ate ng'enjala ennuma ndajalira ssenga. Kubanga yaŋŋamba nti bw'olinda banga ndajanira ku ttaka ng'olwa Tampobe oli mu kima najja n'asala ku mukwa. Mukulu kati waliwo abagamba nti omulenzi ng'amanyi okutuula obulungi oba obiyita byangu naawe jangu obituule olaba ononyomanga nze. Mukulu nkukutte entege n'amagulu. Kubanga yaŋŋamba nti ndimusangawo. Yaŋŋamba nti ndimusanga Kaalo Nnyumba, ku Mutala Ddirisa, mu zooni ya Tulingiza, kwaliva najja atusala ku mugwa, awangalayo empologoma ya Buganda, obote bamwongereko ettaka. Abantu ngenda kusaba bakadde bange bataata tugende twaniriza abaana. Mwannyina nze ekyamazima ng'oyogera mazima meereere nga twakava kunakula bajulize Namugongo okimanyi bulungi okakasa abagenyi bano bagenyi bo. Si bonna mulimu omu Ssebo Mukulaga. Ryan Bamama, bakojja, basenga, bannyinaze namwe baganda bange, ono ye mwami waffe ku lwa Namuyanja Beatrice. Mwana Gesuna nkukkiriza okuzaala mu luggya luno era neeyanziza ekirabo ky'ompadde eky'omutwalo. Lero tulawadde abaleta ebirabo ene waffe twasoma kimulabweyo isa amasawo olaba abalungi amakula eno banna babitwa abagobaye waffe eno ono wange kamuwane. Oyo yani Batata, bawulira bamama, gye bali mu nnyumba bakojja, baabano basenga, weebali bannyinaze namwe baganda bange, iye ono ye mwami wange ku lwa Namuyanja Beatrice.
mwetisse mukitikudde basatu olwo ye abadde akyetisse omu. Tusooka ne tusuula enkata mu luggya luno. Badde manyi ogenda kunkuba. Era ssebo okkiriza nsuule enkata mu luggya luno ku lwa muto wange oli gwe nakulembedde essuula. Oli muto? Muto wange. Mukulu okkiriza nga sinnasuula nkata jjajjaffe yatugambanga lunye era yatugambye ti enkata nga tetunagisuula tusooka ne tugijjako akababi abanga akababi nkaggyeko. Haleluya. Anti Bayuda tuyita nabo. Ssebo nnaamiriza nti tuzze mu maka gano okukumbira mukazi. Era nsuula enkata wano ku lwa muganda wange oli Suuna. Teriba mulenzi yenna aliddamu kusuula nkata ku lwa muwala wo Piiti. Agisudde Yesu. Bayinza ogironda leeta. Omulenzi yenna alyetantala okujja okusuula enkata mu luggya luno ku lwa Piiti. Bw'abanga avudde Singo, bw'abanga avudde Kampala, bw'abanga avudde ku nnyanja, bw'abanga avudde Buvuma ng'ajja kusuula nkata ku lwa Piiti. Nsaba Mukama amuwummuze mirembe. Lindako. Gaawo. Kale leeta enkata eyo. Sembera wano. Bwe gitwala. Leeta enkata. Gisumulula. Twanazibwa mu musaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Nasuubira yenna leeta okulowooza nti enkata anaagitwala. Yuza ggwe wamma. Yuzaamu. Abadde enkata lufuuse luki. Ebiyigi byonna bisigala waffe, ebitono bisigala ewammwe. Mukolanga ng'ate mutwongera kufa abalina ebiyigi. Gisiimye. Abange mukubeeko mu ngalo ez'amaanyi. Suuna temyako. Beatrice. Suuna weyongereko emabega ojja ggwa. Betty alina akazindaalo. Ani? Ngamba Betty mumukwasa akazindaalo ate temukapira nnyo. Ensi yonna negenda kuba erinde. Buli yayogera n'asirika nga tugenda okuwuliriza omwana byayagala. Bwe kaba kaganye ng'ofuna akalala kwikali. Yes, Betty. Ulina nedowoozi lyagenze. Oyagala kutuulako? Wangi? Katonda, ate omwana naye amukoze ekyejo. Simanyi gwe Robert ali eyo. Robert temyako. Betty kyalina googera kati. Mpaamu obudde nkyetegereza maali. Katonda wange. Tofaayo kye kibasasuza. Nze sente tezintuusaawo awo. Olwatudde taata. Mukulu nkubuulire. Wangi? Sebyuma. Mukulu nkubuulire. Wangi? Si ka ssente naye nze ssente tejja kuntuusa ku ekyo. Nange era mbagambye.